Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mwenna abatuwuliriza era abatulaba ku Al-Mimbar Media Group, tutendeeza Allah w'ekitiibwa ne tumusaba okusaasira n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu kaseera kano nga tuli mu nnaku zino tuyingira mwezi gwa Dhul-Hijja. Twagala okutegeeza abantu amanyi kiba kirungi omuntu n'ategeera ekyafaayo eky'ennaku zaalimu. Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam yasinga okwetoloolerako embeera y'ennaku zino. Omusajja oyo ali omu ku bannabbi Allah be yalondamu mikwano gye nnyo, Ibrahim alayhi salam, era nga mu layini ye mwe muva Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kubanga Nabbi Muhammad yava mu layini ya Ismail alayhi salatu wassalam, ate nga Ismail oyo aliko ekyafaayo era ekinene nnyo ne taata we Ibrahim alayhi salam. Mu bufunze Ibrahim bw'amala okufuna obuzibu n'abantu be mu Biladi Sham eri nga mu Iraka, Nabbi Ibrahim yabonaabona nnyo n'abantu be ne batuuka n'okumukumako omuliro ajje asiriire, naye nga ekimwokesa n'ekimubonerezesa si kirala naye lwakukkiriza Allah we nakubagambako nti nammwe mukkirize Allah subhanahu wa ta'ala nga ye mutonzi wammwe. Baali basinza amasanamu. Ibrahim ne taata we mwennyini yali asinza amasanamu. Ibrahim n'agezaako bategeeza bannange bye musinza tebiina makulu, n'abagamba bada billahi minash shaitani rajim atabudun qala atabuduna ma tanhitun wallahu khalakakum wama ta'malun. Bannange musinza mutya ebintu bye mwebajjira bye mwabumba mwe bennyini n'emikono gyammwe, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala ye yabatonda, ye yatonda mmwe n'ebyo bye mukola byonna. Ettosi lye mukozesa okubumba ebibumbe, emiti gye mukozesa okubajja ebibajje, byonna Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini bikola. Nammwe bennyini ababikozesa mukolemu amasanamu, Allah ye yabakola. Lwaki mukola ebintu ebiringa ebyo? Allah Ibrahim yegayirira taata we, ya abati, taata nze nkusaasira kulwokubanga ndi mutabani wo, naye ebintu bye musinza Allah subhanahu wa ta'ala tabyagala. Allah yampa irimu esingawo ku yiyo. Wali badde ova mu kusinza amasanamu osinze Allah subhanahu wa ta'ala, naye taata wa Ibrahim teyakkiriza. Era mu kaseera ako bagamba nti kaalu bunu lahu bunyanan faalkuhu fil jahim, nti akalenzi ako ka Ibrahim mukazimbeko ekizimbe mukasibiremu mubeere nga mukakumako omuliro gukookye kulw'okuba akoogera ku bakatonda baffe. Faradu bihi kaidan, Ibrahim bamwagala okubeera nga bamutuusaako obulabe bwonna n'enkwe ze bamukolera, fajalnahumul asfalin, naye Allah subhanahu wa ta'ala yafuula Ibrahim okubeera ewa waggulu ate bona abassa wansi. Fakala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, bannange nze ngenda baleka ngende eri Allah wange ajja kuntaasa. Ibrahim bamukola bingi, bamukuma mu muliro. Allah n'alagira bulagizi nti ya naaru kuni baradan wa salaman ala Ibrahim, muliro gwebeera wa mirembe era nga toyokya eri Ibrahim. Bwe bakuma omuliro ne bajaganya ne bakyankira nga bagamba nti kawedde akasajja ako ke katugamba okusinza Katonda, ke kasumbuwa amasanamu gaffe, ke kagatematema luli ne kassa embazzi mu gusanamu ogunene, kubanga Ibrahim kye yabakola kyali kinene. Yagenda n'atematema amasanamu gaabwe, bamala ogatematema nassa embazzi mu gusanamu ogunene. Abasajja bajja okusinza bakatonda baabwe ne babasanga nga bonna babasanyizaawo, ne beebuuza nti man faala hadha bi alihatina, ani akoze kino ku bakatonda baffe? Buli omu nga bakatonda baabwe babalaba bonna bavuddewo okuyako ogusanamu ogwo ogunene. Aba ne bagamba nti bannange waliwo omuvubuka samina fatan yadhkuruhum yuqaalu lahu Ibrahim, twawulidde omuvubuka oyo gwe bayita Ibrahim ng'ayogera ku masanamu ago ogasaanyaawo. Ne bamugamba nti Ibrahim bamuyite bamulage
essomo mu maaso g'abantu. Tubeeko ne kye tukola abantu bamulabireko baleme kuddayo kubanga bamanyirira bakatonda baffe. Ibrahimu ne bamuyita ne bamubuuza anta falta hadha bialihatina ya Ibrahim, kituufu ekyogeddwa nti gwe wakoze bino ku bakatonda baffe? Ibrahimu n'abagamba nti bal faalahu kabiruhum hadha, bwe mubanga mwagala kutegeera ani yakoze ekyo ku bakatonda bammwe mubuuze oyo esanamu eddene, mukama waabwe wuuyo teyafudde waali. Singa ye yafudde, singa gwe batemyetemye bano nga abatonga we bali twaligambye nti bano bato tebamanyi, naye esanamu katonda wammwe omunene asigaddewo wuuyo ate yakutte embazzi. Mumubuuze ajja banyonyola ani yakoze ekyo, n'alyoka amuteeka embazzi mu bulago. Balabanga ekyokubajerega ne balagira Ibrahimu ayokebwe omuliro. Ibrahimu n'asulibwa mu muliro ne gukumibwa, era ekiragiro kya Allah kyekyayamba Ibrahimu. Allah bwe yalagira omuliro nti ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Almuhimu Ibrahimu banyigirizibwa fi biladi Sham. Allah n'amulagira okubeera ng'asengukayo adde Falastin. Ibrahimu n'asenguka n'adda e Falastin. Bw'amala okudda e Falastin yawo n'awasizaawo omukyala we omukulu ayitibwa Saara. Omukyala oyo Allah subhanahu wa ta'ala n'amugerera okubeera nga yali akim, nga mugumba tazaala. Saara yalina omukozi we nga ye Hajara. N'awa Ibrahimu amagezi n'amugamba munaye, endowooza weewa Hajara ono abeere nga akuzaalira omwana, kuba munnange nze sizadde ate emyaka gikugenzeeko. Ibrahimu n'atwala endowooza ya mukyala we Saara era n'awasa Hajara. Kyafaayo tukiyita mu bufunze. Hajara bamala okuwasibwa Ibrahimu, Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahimu asaba Allah n'agamba nti rabbi habli min as-salihin, ayya Allah nkusaba ompe ezzadde nga ddongoofu. Wantufunawo ekyokuyiga nti abantu bangi basaba ezzadde naye bakoma kukusaba busabi, nomala gasaba nti ayi Allah nkusaba ompe abaana, nsaba ompe abaana 15, ompe abaana 7, Allah nkusaba ompe ezzadde. Naye si kirungi kukoma awo. Bwebanga osaba Allah okuwa ezzadde, yongerako ako Ibrahimu ke yayongerako, ogambe nti ayi Allah bwebanga ompadde ezzadde njagala olirongoose, nsaba olirongoose, mpa ezzadde mu baana abalongoofu. Ibrahimu yedduwa gye yasaba ate nga nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ffe aba bulijjo tumala gabigwako bugwi nosaba busabidduwa, abalala tebasaba na kusaba, agenda bugenzi neyegatta ne mukyala we ne Allah n'abawa abaana. Kyolaba nti abaana abamu tebabeera balungi eri bazadde baabwe lwakubanga tetwabasaba mu nsaba nnungi nga bannabbi abalongoofu basabanga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahimu asabye Allah we n'amugamba nti rabbi habli minas salihin, rabbi habli, ayi Allah mpa ezzadde, naye temalaga mpa ezzadde lyonna wabula minas salihin, gwoba ompadde njagala muzaale nga mulongoofu era nga wa mugaso. Allah n'ayanukula Ibrahimu n'amuwa omwana Ismail alayhi salam nga ye first born we. Omwana yazaalibwa nga Ibrahimu alina emyaka 86. Ibrahimu mu kaseera ako yali alina emyaka 86. Allah wamuweera omwana oyo Ismail. Naye nga mumanyi ebyekikyala, Saara wamu n'okuba nga alina nnyini kuwa Ibrahimu ndowooza ya kuwasa Hajara, omukyala ono bw'amala okufuna ezzadde muli obujja bwakwata Saara n'asaba Ibrahimu abeere ng'asengula omwana oyo Ismail ne mama we abatwale mu kifo ekirala. Kati okusaba kwa Saara ne kukwatagana ate n'ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala. Olwedde wadde Saara teyaligamba ebigambo ebyo, Allah ali kussa ku Ibrahimu obubaka ng'amugamba asenguke mu kifo ekyo abeere ng'agenda awalala, era ng'ekifo kyeyamulondera kwe kugenda e Makka. Ibrahimu alayhi salatu wassalam n'akwata mukyala we Hajara ne mutabani we Ismail n'asenguka okuva e Falastini. Ate jjukira asenguka okuva Iraka n'adda e Falastini olw'okufuna emirembe awo e Falastini. Yatandikira okuwasa n'awasizaawo mukyala we Saara. Kati asenguka okuva e Falastini agenda e Makka, al Makka al Mukarrama. E Makka ebiseera ebyo saawe n'abantu abagenda e Makka bagirabanga masha Allah, site ey'amaanyi ennyo, tawuni y'amaanyi, ebizimbe by'amaanyi. Naye tunuulira ensozi ezo n'omusana ogwo n'eddungu eryo mu kaseera Ibrahimu we yagenderawo
n'ateekaawo famire ye ey'abantu ababiri, mukyala we ne Isimayiri. Tewali muntu yenna, tewali nga tebalabawo ku luzzi lwonna, n'abateekaawo. Allah subhanahu wa ta'ala n'amulagira nti awo oba obateeka oba obassa, n'abateekaawo. N'abagamba bannange nze nzizeeyo okunoonya ebirala. N'addayo e Falasitini n'alekaawo Hajara ne Isimayiri nga kaana kato kayonka buyonsi, n'abalekerayo amazzi matono n'obwokulya obutonotono. Naye Hajara teyali mumativu mu kusooka, n'agamba wano wotuleka awatali muntu gwe tugenda kunyumya naye, tewali muntu gwe tusobola kubanga tusaba emmere, tewali mazzi, tewali kyakulya, ate waadin ghairi dhi zar'in, wano mu lwererezi luno mu ddungu awatali wesobola kulimira mmere, wano wotulese nga wazibu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nti rabbana ala lisani Ibrahim, Allah atunyumiza Ibrahim bw'amala okulekaawo abantu be. Hajara yali agaanye ng'atidde nnyo, naye olw'okuba nti baali bakkiriza ne tawakkulu yabwe ala Allah, kwesigamira ku Allah kwali kw'amaanyi, Hajara yakkiriza olw'okubanga kiri kiragiro kya Allah. Allah nga teri Ibrahim kyeyakola okujjako nga Allah yamulagidde, n'amugamba nti bano bateeke wano. Hajara asigalawo ne Isimayiri oluvannyuma olw'okukkiriza nti bwe kiba kiragiro kya Allah kambeerewo. Oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwa obwangu, Ibrahimu n'agenda. Ibrahimu asaba Allah ow'ekitiibwa n'amugamba nti rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'in, ayya Allah okimanyi bulungi abantu bange mbalese ne mbasuza mu kifo ekitaliimu malimiro, tetusobola kulimirawo ddungu, tewamera kantu konna. Ayya Allah inda baitika al-muharram, mbalese kumpi newe walagira wetugenda okuzimba ennyumba yo ey'emizizo. Rabbana liyuqimu ssala, ayi Allah mbaleseewo lwakubanga webajja okubanguyira okubeera nga bakusinza bayimirizeewo essala. Faj'alu afidatan minan nas tahwi ilaihim, ayi Allah nkusaba abantu abo obeerenga ofuula emyoyo gy'abantu egibaagala, babeerenga bagenda gye bali, babeerenga bazuula abantu mu kitundu ekyo, babeerenga beekuŋŋanyiza gye bali. Warzuqhum min athamarat laallahum yashkurun, ayi Allah nkusaba gwe mugabirizi bagabire ebibala byonna n'ebyengera byonna ebinaabafuula abakwebaza. Bw'atyo Ibrahimu n'atambula edduwa gye yasaba, n'addayo e Falasitini n'alekaawo abantu be. Hajara atunula eno alaba nsozi, atunula eno alaba ddungu, atunula eno talina kuba ekifaananyi ekyo nga bakutadde mu kifo ng'oliwo n'akaana kato akayonka, naye nga tolina gw'onyumya naye, tolina gw'osuubira gamba nti onoomubuuzaako nti amazzi mugakimawa, tolina ogenda kugula mata mwana kuyonka kubeera ng'anywako, naye ng'eyo embeera gy'osigaza. Hajara bw'atyo bwe yali, naye Allah subhanahu wa ta'ala omugabirizi ennyo. Hajara bamala okubeera nga amazzi Ibrahimu ge yabalekera yaganywa ne gaggwawo, n'emmere n'eggwawo, kubanga ye yanywanga amazzi n'ayonsa Isimayiri, ng'anywa amazzi n'afuna amata n'ayonsa Isimayiri. Naye amazzi bwe gaggwawo ennyonta n'emuluma, n'abeera nga n'omwana ono talina byayonka mu mabeere, naye ennyonta bambi nako ka Isimayiri n'ekaluma nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala kyava awa Hajara amagezi okubeera ng'atambulako anoonyeko oba oliawo n'afuna awali amazzi. Ensozi ezebbiri, olulala baluyita Safa, olulala baluyita Maruwa. Hajara we yatambula emirundi 7, kivulaba nti abagenda e Makka balutambula era emirundi 7. Okuva e Safa ogenda e Maruwa, okuva e Maruwa ogenda e Safa. Abagendako e Makka ka distance ako mukamanyi bulungi, ensozi ezebbiri muzimanyi. Hajara yatambula ku nsozi ezo emirundi 7 ng'anoonya ekinababeezaawo ne Isimayiri. Hajara kigambibwa riwaya ezimu zigamba ati n'awulira eddoboozi erikoowoola, bw'awulira eddoboozi eryo n'atambula okugenda gye riri, kumbe ng'awo awali eddoboozi eryo wewali amazzi ga Zamuzamu. Riwaya endala negamba nti yatuuza Isimayiri agenda okulaba nga wavaawo amazzi ago ge bayita Zamuzamu. N'olwekyo ekyafaayo ekyo kituwa ekyokuyiga ku mulembe guno gwe tuliko olwaleero, nti kwe kwava ennaku zino okubeera nga nkulu nnyo zetugendamu zino, ennaku za Dhulhijja. Hajara bamala okusigalawo n'omwana we Isimayiri, Ibrahimu n'agenda yakomawo nga oluvannyuma lw'akaseera n'akomawo, era n'abasanga, bamala okubasanga n'abanyumiza bye yalabye ne byaleese,
n'alagira okuzimba ennyumba Kaaba. Ismaili akuzeekuzeemu olwo, bw'alagira okuzimba ennyumba ya Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala ng'amulagidde وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سورة البقرة aya 27. Allah alagira Ibrahim okubeera nga azimba ennyumba eyo Kaaba gye mulaba. Ibrahim n'agamba mutabani we Ismail, olwo Ismail asobola okubeera nga ayogera n'okusituka n'okuyambako taata we, ne babeera nga batandika okuzimba ennyumba eyo, ne basitula omusingi gw'ennyumba n'empagi zaayo. Ennyumba eyo paka saawa eno eyafuuka gye tusinziza nga tukola emikolo gya hijja, ebyafaayo byayo biwanvu, naye nga bw'atyo Ibrahim bwe yafuna omwana Ismail ne basengulwa okubeera nga bava e Palestine okujjaawo e Makka ku kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala, ate era n'okusaba kwa mukyala wa Ibrahim gwe bayita Sara, omukyala omukulu eyasooka. Allah gw'ataawa mwana n'agamba nti mukyalawo n'omwana we bajje wano obatwale mu kifo ekirala. Allah n'amulaga Makka al-Mukarrama nga w'alina okubateeka. Ekyafaayo kiwanvu naye katukikomyawo kasa mutegedde engeri Ibrahimu alayhi salaam gye yava e Iraka n'adda e Palestine. Bw'atuuka e Palestine yasiza abakyala be, bw'amala okuzaala Ismail mukyala we omukulu mu mbeera ey'obujja kale, n'agamba nti omwana ono mugyeewo, naye ng'era ekiragiro kya Allah ne kijja, n'asengula Hajara ne Ismail n'abazza e Makka. Awo e Makka awo tukolera emikolo egya hijja, era nga Ibrahim yenna nyini kuzimba nyumba eyo. Awwal baitin wudi'a linnas, ye nyumba yasookera ddala okubeera nga eteerwawo abantu okubeera nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atugasa n'ebigambo bye tuwulidde. Saba Allah abeere nga akuuma ebifo ebyo ebitukuvu. Saba Allah atuwe obulungi bw'ennaku ze tugendamu, era tusobozese okutuukiriza ebyo Allah bye yatulagira okukola mu nnaku ezo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.